So Chiwewa must be very careful. Ninge ebyo byonna intimidation kutiisa abantu because bananta babangi and not necessarily nti yali ategeeza nantaba nezaake ye if there is something wrong between nantaba nena fera tukyebuza lwaki zaake yeba mukuba lwaki zaake gwe mulundamu waliwo ekitali kituufu baveeyo batugambe zaake ne nantaba batuuze press conference nti munange kino we want to know as Ugandans because these are important people. Neto tujja kukwata Chiwewa intimidating then the song ontuufu nti waliwo ekiriwo the moment omuntu wansi yagamba nti kituufu waliwo ekiriwo lwaki zaake there is nange kankola akabulayani waiti nedda waliwo ekiriwo nga kiri kuki bya bufuzi bya maka ebintu bya honorable Nantaba ebyo saagala banne nange nina benti abalungi abali ku online medias Uganda wamu ne Uganda byogere tubanirizaako enkyalo kuno olwaleero olwokusatu tuline mutabani wa Yowaana ne Mole amanyiddwa nga Tamale Mirundi Jr muzzukulu tujja gamba muzzukulu kubanga oli ye taata. So olunaku lwa leero tulina ensonga nnyingi nnyo zetugenda okuba nga tumulungulula ng'olunaku lwa leero tugenda kwogera ku nsonga ya Lukwago okugenda mu FDC ng'avudde mu DP twogere ku baavuddeyo ne baregistaringa ekibiina kyabwe kati mwabadde bamanyi nti people power biki nga mulowooza nti tebagenda kujja muswadde omusajja ye mugumu twogere ne ku ngeri gavumenti etidde buti oba kubanga omuntu yenna avaayo okwogera ku nsonga zonna eziruma abantu bamukwata bukwasi babizonto baali babakwata omusajja Gerald Kiwawa baali bamukwata omukulu Tamale Mirundi Jr tukwaniriza ku media Uganda ne Uganda byogere mbalamusiza nyabandaba amanya gange nze Tamale Mirundi Jr muzzukulu mutabani wa mwami Tamale Mirundi senior muzzukulu wa Yowaana Mirundi ne Mole Namatovu omanyi nebaza abantu bonna abatuwagidde programu zaffe ez'enjawulo zetukola nentumirako bannankyukakyuka bannaffe abapower mwebale butassa muliro mwebale kulwanirira ggwanga lyammwe ate mwebale kwogera bituufu ndi musanyufu nnyo okubeerawo ensonga tutandikire ku eriweya tutandikire ku FDC omwami Elias Lukwago gwe banyiga ennaku ezo gye buyise omwaka nga gumwe mabega n'akaba wejwi yavuddeyo mu DP n'agenda mu FDC naye yagambye agenze kubeera ne bannankyukakyuka basobole okubbulula Uganda edde ku ntikko. Tutandikirawo mukama waffe Honorable Lukwago kirungi kyemuyinako we are even closely related naye nze taata Lukwago amagezi gemuwa nti yagudde kubanga bw'olaba ekisooka kye tulina okutunulira ku FDC n'ebibiina byonna ebibaddewo ebyo ebyobufuzi they have failed to accept reality nti ebibiina bino ebyali bikolebwa nga DP FDC biki generation eriwo tebiina nnyo attachment ebimu byakolebwa tetulinawo kakati omuntu w'emyaka ana kati DP taginaako nnyo attachment kubanga n'abaagikola abamu tetwaliwo tetubalabangako and the problem they have done they have failed to reinvent bakita reinvention mu byobufuzi you reinvent the objectives of the political party but because politics gwafuuka mulimu ebibiina by'ebifuzi ebimu ne bifuuka amakampani agazimbiddwa ku individuals ab'olubatu oba oyagala kumanya FDC olina okuddayo n'osoma akalulu ka 96 ka Dr. Semogere era sirabangako kalulu ke NRM ke yali ebyengaako kubanga baleeta ebiveera abaaliwo balondera mu biveera era ebiveera ebyo tebiddanga ng'omuntu ajja n'obululu 10 n'ayingira ekiveera n'alonda n'ateekamu so kakati NRM bwe yamanya mwami Museveni yali amazeeko emyaka 10 n'amanya nti abantu be yali alowooza nti anunudde baali tebamwagala yali alowooza akalulu agenda kawangula mangu naye kaabazibuwalira because Dr. Semogere Mengo yamuwagira nnyo era mu lukiiko
n'abamu abatula mu lukiiko lw'Emmengo baavaayo ne bawagira Dr. Semogerere openly. Catholic Church newagira Dr. Semogerere openly. Era okuva olwo institution zino tezaddamu kubeera nti zisalawo nnyo eri abantu. Zakwatibwamu nezinyigirizibwa, ezimu ne bazisayiningisa endagaano, ezimu ne baziwa amabizinensi kubanga nabo balina amataka. Era kituufu. Bw'oyogera ku ttaka wano buli omu ayina ettaka. Church eyina ettaka, Obwakabaka buyina ettaka, gavumenti eyina ettaka. Kakati gwe omuntu wa bulijjo kiba kizibu nnyo mu kibalo oba toyingira bulungi. Kakati Mwami Lukwago kye yakoze nti Besigye mwennyini yatugamba nti akalulu tekasobola kujjako Mwami Museveni. Era bwe yagamba. Kano bwe yagamba. N'aseka nnyo n'agamba nti omuntu agenda mu kalulu okujjako Mwami Museveni yamusekerera. And that was his analysis. Yalinga akona Kyagulanyi. Yalinga akona Bobi Wine. Nti gwe byolimu twabikola ki? Twabikola dda. Kakati gwe oba ogambye nti akalulu tekajjako Mwami Museveni nga iffe abali mu struggle tukkiriza nti ku ssaawa ya leero Mwami Museveni bw'aba atidde bw'ati kubanga akalulu kaba tekajjako Mwami Museveni. Tulabye ku badikiteta mu nsi endala nga bazze babakuba obulu. An incumbent can be defeated, by the way. Yeah. But the greatest problem of the opposition, they don't have mobilizers. You have to mobilize because in Uganda muina lotano up eyakalulu. And when you have very few people who go to vote, exactly President Museveni ajja kuwangula. Naye teriyo muntu gw'ogamba nti ajja kubba akalulu 50%. Kyovula banga people wegenda kuwangula abanene bangi nnyo ba MOP. Bo gulawundi balemeddwa okukkiriza reality nti omusajja ajja kukuba ne difference bululu bwa 13 ne bwona bako 10 era oba tojja kumusanga kwanga 10 kakati President Museveni singa tukunga abantu ne tubeera ne turn up eyakalulu nga abantu bangi abazze okulonda tasobola kubba bitundu 5 ku 10 tasobola. But akalulu kasobola okumutwala kakati gwe ku polling station President Museveni afuneko 3 afuneko 10 afuneko 8 olabo batagende. But because bannabyabufuzi baffe batugyemu nnyo amaanyi, they are demoralizing us. Kakati ye bw'amala okumanya nti bye tali mu kalulu nga bwe yatugamba akalulu tekajjako Mwami Museveni. Era bwe yagamba. Ate kati ayingira kaaki. Naye olw'okuba nti Dr. Besigye mugezi ayagala aleete Lukwago, nze mu kulaba okwange wadde Mwami Lukwago avuddeyo n'abyegaana ebimu ye tajja kujja biki. But even that he can use Lukwago as a weapon okulwanisa ki okulwana entalo ze. And that happened. Yes, that happened. And Besigye kyali mukola kati mu FDC kizaayo eri ku bigambo bya Jeno Mugisha Muntu bye yatugambanga nti mujja kulaba abamola abatuufu be baani. Because nze ndowooza mu nkola ennunga muntu oba ofunye emirundi ena okuvuganya incumbent nga towangudde. Bobi Wine n'ayagala akole coalition nga Besigye kyayagala kuleeta tumukunde because newe balonda Amuriat party teyakyuka. The party remain moving on Dr. Besigye's orders. Kakati bano baba Amuriat ne bagamba nti hafu party katujimulekere because kintu kya Dr. Besigye. Even woolaba nga alwanisa ono omukyala Nabiira is to protect Lukwago wano ku bwa meya. Kyali kirwanisa Nabiira. But people power ye abantu ab'emyaka gyaffe abaana kuba ffe tetumanyi byedda. Era gwe bw'oyogera mu 66 ebyo biyamba. Ate waliyo. Bw'oyogera mu 86 ebyo biyamba. The problems that were made or the mistakes that were made in 86, that's none of my issue. Me, I need a job. I need employment, I need a good life, and I know how our government operates. Kuba tuna ma university 20. You have educated your children. Nebwe mumala to educating abaana ate abaliwo ne batakola ki ne batagala kuvaawo. So I think ekiri mu FDC bwebe eruzinzo ababaka bangi ngaba wenda bye bavaayo negamba nti kakati tugendereddwa ki Central Region Bobi Wine adini. Busoga Bobi Wine azina. Zezo key issues zemanyi. Era President Museveni mukaluka na ajasigaza kato corridor yoka.
ezo constituencies ziri mu katokolido za jokusigaza. Katokolido kyekyo omuntu yandibuza katokolido kyeki. We wali ennyo abantu abava eri mu West ne bajja wano kati take a look n'olaba Nakasongolo olwaleero. N'olaba Zimpigi n'olaba ki. There is a lot of intermarriage against the mass. Mu mawanga gali amalala. So naye wane wakyali abantu abali central nga bakyakiririza nnyo mu Bwakabaka nga bakyakiririza nnyo mu bintu bya tribalism. It's not tribalism. And anybody who says that tribe tematalinga mu byobufuzi alimba asoka atunye Kenyan politics nga bwatambula, because African politics rotates around ethnicity. Kyobulanga ne president waba alonda ba minister tabalonda ku merit region balancing abacholi banangamba ki bwebeera wano namugwanya minister atasoma na urban development najja nabera minister wa Kampala natulugunya buli omu ne bakola buli ebintu ebitaliyo because they are not knowledgeable about these ministries. Singa basoka ne babawaayo ka course nti obadde minister wa Kampala, that's how they run cities. Nogenda ke Tocho n'olaba, nogenda ke Washington n'olaba ne references zaabwe bwe buli obubuga bwabwe town bwe bakuliramu obw'omukyalo. So you are olese omuntu eyakulira ekyenna mukaka n'omu obwa minister bwa Kampala. So I think ekiri mu FDC, as long as all political parties is accepting a reality, nti zino okuddayo ne ziri inventing their objectives and struggles zikyasanga ebizibu bingi. Kwa Bobi Wine guno omuyaga gwe guleetedde ba Dr. Besigye okupaniking, gwe guleetedde ababaka bamu okuvayo mu FDC, and people are still migrating because politics sikomera. Politics is power, it's advantage and influence. Bwe babanga ababaka batunuulira ne bagamba Besigye takyalina masannyalaze gatuleeta leka tudduke ewaani ewa Bobi Wine. Era Bobi Wine ye yabadde mugezi nnyo, yasooka n'abalinda ne bajja ne bannakigwanizi ne bajja. Waliwo bannakigwanizi mu byobufuzi kye bayita political prostitution, ti omuntu ajja kupima alabe nsobola okukozesa people power nentuuka gyendaga, because politics abantu kati balimba. Omuntu agamba nti agenda kukolera ekintu naye nga tasobola kukolera kintu, nanti agenda kukolera oluguudo, but olina okwebuuza ministry ya works ye budget y'oluguudo olwo baluteekamu. So bwe tuba nga tukyalina galibo society naye nga Besigye ayagala kukozesa mwami Lukwago okulwana entalo ze, tali ku struggle ye ng'omuntu, because baagaana okwegatta ye mwennyini ne bagamba nti ate twegatta Kyagulanyi toyina kibiina oyogera ngaani. Musajja tunabagana na movement naga movement aba batu bogamba nti babo baffe kati yakoze yakoze NUP kati yakoze iye kati gona mugambira wanti abantu bogamba nti babe babo nga ne kadi bazina. So bargaining power yalinye nenga Besigye tali mu kujja ko Mwami Museveni yatugamba dakalo tekajja ko Mwami Museveni kati simanyi kyakakolamu ate ne bagana okufrontinga Bobi Wine. So kati ayagala ki? He wants to survive yengo omuntu mu byobufuzi. There is a time where you accept. Ne FDC eri ku survive yayo. Kubanga FDC eringa eri ate ligenda okubbira. Nenga captain alwana okusigaza obulamu n'eryato lye. So FDC kyekigundi kyerimu. Kekatuke erimu. Kati space ye mu byobufuzi eyimiridde etya? Tajja kuwangala mu byobufuzi. Besigye. Tasobola. After 2021 eno generation ye neja genda. Ekyo nkubulira mazima. Eriwe nenkadde. Enenkadde egenda kuvaawo. Mwami Museveni kyovola nga tebagala agende. Abalira ku Mwami Museveni bayitirivu nnyo. Go opposition ogiraba nga opposition abali ku State House scholarship ez'abaana baabwe bali bameka. Nga watadde kamera ku State House ofennaku. Nogaba banene kyovola nga Mwami Museveni anwa kyayi n'aseka n'okuseka. Era ye agamba nti bannabyabufuzi ba comedian. Olowooza abakulimba. Kubanga amanyi leero boogera kirala enkya ne bakimayo ssente. Leero boogera kirala enkya ne bakimayo ssente. Kakati Bobi Wine kyasinze okutuyamba atufungulidde opposition yentuufu. Ne tulaba ani ali ku struggle, ani atabadde ku struggle. Ne tulaba abuuza center number. Kiringanga muntu kugamba nti banne muli mu lutalo naye yabuuza condom. Mawu byayogera mbu center number ziriwa. Kati ne opposition iri. Kadde mu akantu ako. Omuntu muli mu lutale mundu evuga naye yanoonya condom ye mawu. Nti center number ziriwa. Era yo baby biki. Kati mawu. I know very well in the last campaign bamu billion 3 asigale mu kalu. Billion 3 asigale mu kalu. Kwa Mwami Museveni tayingira kalunga tayina bapa ta frontinze ba candidate bana we mukaddukamu.
Chovola banga buno bonna bu political party buno mu Uganda waliwo buno bu political party obutono nga gundi yabukulira prime minister mumumanyize nene kano kavuddewa Bobi Wine ke yafunye ate nyini wako kitufu nange mbade nti bubera yeyo ndi kuva 2 na omusajja agamba n'abeera nako nenga tetawuliranga nako kati waliyo bu political party bungi kuba mwami Museveni yabukola counteringa kano kiza besije nti bwe bava mu kalulu Mwami Museveni tayingira kalunga talina ba candidates bana ebyo mawu byayogera tabyogera nti alina okubyogera because mawu tosobola kuba mu kibiina ng'ofa ku kibiina nogamba nti abantu badduse mbu okyalina influence mu byobufuzi na mwami Museveni kawummula bonna bajja kuwummula tebaagala awummule bajja sigala nga bali relevant bali awo balina omulimu. We are fighting dictatorship, but for 20 years oli mu opposition. What are you opposing? Ate nga yagambye akomawo mawo ayagala kwesimbawo nga banne bonna bamuvuddeko bamuvuddemu ekibiina kikubye ku ttaka. In fact mawu ekibiina asigaddemu ne Dr. Semogere. All of people have gone, but instead of organizing the chennatandikiddeko nga nkuwana lisensi yange nti as long as these old political parties don't understand the reality on the ground, that you have a new generation of new people who don't know the objectives of this party, people who have supported you from work to work, from 2001 up to today, 20 years down the road. You cannot oppose the government for 20 years. Negwafuka mulimo ntike tutwale ababaka mu parliament tufune ku sente mu iPod. That's what these old political parties have been doing. Ngebyo kulanisa mu Museveni babivaako dda, apart from a few individuals who have remained consistent. But Besigye tells us you cannot defeat Mr. Museveni in an election. Now he's struggling so much to be in an election where you had a commitment. It's you who said it. Kakati chiringanga omuntu okugamba nti mukyala wagenda kuzaalira mukamu kakati kisoboka ate kakati gwe watuga nti akatekajja kakati okimayoki Besigye ali ku survival ye n'ekibiina amaanyi gali wakyagulani. Olabawo ekibiina kino okusebengerera ababaka bakivuddemu. They have lost over 15 MPs. Yes. Kakati ngogamba nti ekyo kikyali kibiina era ekibadde kiyambye kano kiza Besigye nti ababaka babadde atambula nabo balukwago bamukwatira nsawo baani. Kakati bano bonna ba Sentinel badduse bamaze okukitegera. Odongoto yasooka n'avuma Bobi Wine tamanyi GDP ne mugamba kakati mwabamanyi GDP Odongoto badde mu parliament oyina constituency gy'obaddemu kumpi ogenda mu myaka 22 kiki kye wali okoledde abantu kubanga COVID yatulaze Uganda kyeki. At present we have a poor economy, we have the worst health system in this country. COVID yatujiddeyo Uganda entuufu n'atugirayo bannabyabufuzi abatuufu nti parliament nga abantu bafa mu mwagala kwewa miliyoni yago 2. Ate ye mwami Museveni kubanga opportunist ajja kugamba his excellence ajja kugamba nti ekyo kyali moral not right. Ye wabayita n'abawaana kyo kituufu 2 mafu bakola bubi nnyo moral not naye bwabayita n'abawaana ekyo ago matuufu. So these political parties, FDC, the more they fight with reality, they are going to fade away. The storm nga bwolaba omuyaga gukuba ne gukuba n'emiti eminene. President Bobi Wine ajja kuleeta ababaka basoba mu kikumu kyagale kigaana eno suubi etayina n'amaanyi ga Bobi Wine yaleeta musanvu ye yalagawo we politics akyuka kakati suubi weereeta ababaka omusanvu Bobi Wine ajja kuleeta kikumu. So kakati FDC they are worried bagenda kuluzinga leader of opposition. Ate mukulu wange is a lawyer in parliament namubozeza ku teke nti asinga ababaka mu parliament yaleta leader of opposition n'ate bangambye nti akwata ekyokubiri. Kakati Besigye ayinza okuba mukulu wange bwe yangambye I don't know. I will find out that nti akwata ekyokubiri mu kalulu yaleta leader of opposition, but I will find out if it is true kwanze badde manyi nti asinga ababaka mu parliament. But Besigye is fighting for his survival and is going to use Lukwago as a weapon to stay in politics. Ne FDC okusigalawo. But the more they don't accept the reality, just FDC yoka ne mawu bategere nti lwaki abantu batukyayi, lwaki abavubuka bagenze eno kubanga pate zino tuzibaddemu zibadde n'ebizibu byazo zafuuka mirimo muyina entalo zammwe. But Lukwago naye ajja kuba afudde kubanga oyina okukkiriza nti kansa bwakuluma dokita nagamba nti omugulu gwo tugutemere wano n'ogaana kansa akulya
kakati balina Mao ne Besigye balina okukkiriza tufrontinge Bobi Wine oba kansa atulidde the youth bagenze andi tusobola kugamba nti ogenda komya wabavubuka nga nawe Mao pate yetagala kakati akalulu kyakakola muntu Mao yavuddeyo n'agamba kucha Lukwago okugenda mu FDC n'agamba Lukwago kati bamuwasizza era embaga ye n'empeta ye kati agina ku mukono takyali waffe abadde musajja mubi nnyo so kati tutegedde wajjaagwa omutuufu era n'agamba n'ogamba nti ekigere ekimu kyali kiri mu DP ng'ekigere ekirala kiri mu FDC ebigambo bya Mao ebyo byogerako ki Mao yalema okutegeera ekimulya mu DP ayina civil war mu DP ate ye Mao ekimukubya takimanyi Mao afuna sente okuva azimbye n'ekitebe because they get money the more MPs you have in the parliament the more money you are given kakati gwe buli woli yawoka ngoli yaweka mu party nga party ogitwala nga yiyo abantu badduka because politics is a game of interest Mao n'ayagala okutambulira ku biragiro bya state Bobi Wine mu denying structure mulete mu DP omufugiremu nze singa nali Mao nandikoze ekintu ekyo sandivudde ku Bobi Wine kwa kati amasanyalaze yagayina esabo we batawonya erozanga wa abantu batini naye esabo nga jajja atulamu awonya line ebeereri ne ba minister babera bajja kiro ndogera ku president Museveni yampa obuyinza ne babalimba limbo manye bya Afrika genda olete ebirevu bya Museveni kati ona abisangawo ne mu Afrika byebyo psychology for basoma psychology tukimanyi nti pasita n'omusamize batuteke ebifu ajja kugamba olota omukazi omweru kati nyinza obutalota bakazi empawe kufuwa olweggulo yandinfuye misana mutuntu oyo pasita bamusamize oyo musamize ate pasita yo musanga mobile money zimujjudde ku matama n'amaaso tegakyalabika leeta katonda musabe bakujje mu bwavu batujja mu bwavu nga Kateshumba abadde mu URA afirize gwange billion damba buli lunaku Kateshumba abadde afirize Uganda billion wano ku URA ate akomawo mushema akomawo mushema ono mukyala bagenda ye banka yazitundiranga ku simu yetakwatibwa kakati ebizibu ebiri mu Uganda we are not poor because twagala okuba abaavu bata tuli educated but even the government policy in this country naye kola kinene nnyo okubeera omwavu abasajja batukubidde ebifo abasajja be bayina ne tukya n'okutya tutaba naye ensibu eto bwe yakyuka nenga ye pasita akugamba saba abantu ne babeera mu kusaba okuva ku makyampa kalwaggulu nga tebagenda kukola how do you expect them to survive nenga we bituuke woba yagala okulaba kyaki ne waffe mbakatoliki eyimba obulungi essaawa y'ebiweebwa yeetuuke ennyimba bazikuba ne ziggwa ne wabaawo nga akyali mu layini tebasikiza mpaka nga mwenna muwedde anti sawa yabiweebwayo ofatule kubanga kyaki kati amakyaki ago nago kati gafuuka business obadde tokimanyi they are involved in businesses abapasita kati nabo balina amakyaki abapasita bali mu businesses endala abapasita balina amarediyo okukusonyiwa omusolo omala gendera ku biragiro bya state kyobola banga Bobi Wine buli wamala okukyala ku mpewo nga bakwata ba producer bakwata ba moderator tasi yensi je tulimu tulina ono omusajja we Malawi pastor Lazarus yakubya akalulu mwe mwinayo Lazarus ani aba pastor bamwe boogera biki oli pastor yakubye president akalulu namugawo ojja kuvaako president yadde tasobola kumugula mwaba mwe bali ku kibabira mu state house bali byajjulu kasita bamala okuba wayaka basa babuuza president anti kati n'okuvuma president nago mulimu oyina kumuvuma akuyite kati ebizibu bya covid obijirawa mu banadini nga yatuula na omusumba omu ali awo namuona sijja mwogera linnya naye yavayo n'agamba biki Bobi Wine w'amaanyi enkeera omuze Museveni n'agenda n'amulaba n'amuwaayo miliyoni 10 ez'okuzzaawo kyaki naye kati yakyuka kati akuba bigambo birala mukama waffe eno yensi mukka musanga abafaada abapasita nga bakuumibwa magye nenga yakugamba nti obukumi buva eri wa Katonda ngaba naye sitaani atambula na mizinga oba atambula na mundu ne psychology ensi bagifugidde ku psychology Makiveri yakugamba nti dictator atuka nakola eddiini ezize si kumuwashipinga kukuumira awo bantu era covid yatulaze nti buli wamu kyakyo osobola n'okusabira ewo Katonda n'awulira kyogamba nti okuva ebagala amakyaki Katonda takola byamagero byabikola Katonda guba mutima gwo abantu bawonye abaladde batambudde ekyaki mutima gwo bagamba bali balabiranga ku ngoye ku bikolwa byammwe si ku ngoye zammwe
So kakati cheche ntwala mu church. I'm more religious than some religious leaders themselves. Bibiri mu Uganda. Tiste omuntu obeera more religious abatta Yesu bali baki. Tebali banadini nnyo nga bagende ewa Pilato ne bamugamba nti omusajja mutatuteka abantu. Kati tulina banadini abagala Bobi Wine aveewo. Abayingiridde. Bobi Wine tayingiridde President Museveni yokka. N'amakyaki agayingiridde. Kati osobola okuvuma Bobi Wine ng'oli pastor church nesigalawo. They all run out. Pastor Bujingo yamwepankira ku wano teyavaayo na apologizing. Yavaayo. Nti bannange Babi Kyagulani atenze ndi muke waabwe agoge maanyi g'abantu. Bobi Wine muvumire mu ssabo bakube. Bobi Wine muvumire mu katale bakube. Alo ne omusumba amita Lubega wa Final Ministries. Avaayo n'agamba omunywenja gatasobola kufuga. Naye ekyali ku kyaki President Museveni asigazizza ebintu bibiri. Ate nabyo wabikwata obubi bigenda. President Museveni asigazizza ssente ne bwa president nga institution. Ebirala byonna takyabiri. Ye nga yentebe gyatuulako eyo ne ssente. Institution ng'obwa president. President Museveni okumanya byonna takyabina yavaayo wano n'akola interview. N'atugamba teri munna Uganda ajja kudda. Balakisi erumbiddwa, let us first protect family ne bagireetera mu nnyonyi. Eyo family ey'amaanyi gy'oli nti yakola constitutional square oba yawandika Uganda anthem. Twebuuza kye baakola tetukiraba. As Ugandans are suffering abroad, waliwo family eyajjira mu nnyonyi eyapangisa Ethiopian Airways. Nga president amaze okwa kati obukulembeze tewali. President nakugamba nti njagala kubawa mask mu wiki 2 billion 7 ne bazirba. Taina kogwa. Baka kati sizirabanga. Kinkugeeta kyaliwo. Takyalina gwakwata. Wano mu electoral commission company bana babadde babizanyiramu company gye bawokoba obululu ate badde ya munene nnyo nga bana electoral commission bazanya bo tebakimanyi nti nyini wa company eyo gye baagala okuwaya wasa omusajja omujamani kyovulanga company ye Germany yegenda okuba sente company ye Germany yegenda okuba obululu kwa waliwo omukyalo w'amaanyi ali related nnyo n'amaanyi gye gava ye yensi buli business yabo genda wane Karamoja olabe kye bakola golodi mabo biki byonna batwala butwazi abaana be batwala mu Algeria genda olaba amannya gaabwe gendo laba abogezi b'ebitongole bonna bavaawo ngogamba mbu tuli ku tribalism. No, this is the reality. Era ibe mbadenzija tibasajja b'ennaku zino simanyi lwaki waliwo abasajja babita babizonto comedy babakwata waliwo omusajja omuyimbi Gerard Kiweewa bamukwata olw'oluyimba lwe lwa Nantaba naye omusajja yali yagambye yali tayimba Nantaba ate era yali tayimba Zaakono wammwe ge mumanyi abakomediyani abo balinganga mu Uganda abantu tutunulira bannaffe ng'ebizibu bibaguddeko. Bobi Wine baamugaana okuyimba abayimbi abataategeera ne badda ku TV ne baga oyo byo bizibu bye ffe tetuyingira politics ne bw'otambula n'oteekamu amafuta eyo politics okutwala omwana kusomero politics buli kimu ekyaffecting eggwanga lino politics. Kakati nabo bamaze okulaba abali bagamba nti ebyo tebitukwatako ebyo byabwe bya politics nga beerabidde nti ne music politics. The moment they went ne batandika okuyimbira Mwami Museveni kulaleze bali bamaze okuyingira ebyobufuzi. Mwami Museveni n'ategeera amaanyi ga music industry. If kati ndira ayinga kuba musician bano okundeeta mu buyinza there is a time ba musician we bajja byekwatirana. That's why Bobi Wine yajja. Kakati abayimbi okumanya bali beeryamu enkwe. Mwami Museveni okuba media industry. Kabaka mu kuteekawo entalo era kye kisinza omuyamba. Yayagala nnyo nti Kayihura omugobye babadde balwanagana ne Tumukunde ne Kako Wayiso. Kakati ate Kayihura mukomyewo ate bano balipoting ate beyakuba ate balipoting bateewo Kayihura. Tekisoboka. So neyitira tebeegoba nti government oyino giteekamu entalo senga kulanna mabeere eno muwa amagye mama fina naye muteeka eno balwanagane nga goli olaba iyo leadership style ye bibye byatuka ku Brian White tamanyi NRM ezimba ono nga nawe kuzimba because it's a party, it's a national resistance movement kibiina kyabayeekera bakyali mu resistance bo bennyini bakyali mu resistance wano walaba jeno tumwine nga agamba jenange na don't play in our army nga bonna bajeno kati army yani ate ino okubeeye eggwanga ate iyo kati ataga maje gali professional mbote tujja kubira Bobi Wine salute ngawa Libya tebaze kubanga obuyinza bukyuse neddo obuyinza bwakasoka kukyukira wano obwo mu ggulu bwe bwagana kuba Stan yali agala kuwamba Katonda era kweyo
katonda naye n'akitegeera nti waliwo defensive mechanisms yalina okukyusa. Kaakati tosobola kugamba olwaleero nti okutte bazonto nga bye boogedde bituufu. Bye boogera bituufu. Just come and defend what they are saying. Nti mu kibiina bwe muba mugamba nti kale amagye gadda kusoma. Bano abatribe endala basiru nnyo tebategeera. Come and tell us that you know because we are Westerners, related to Western Europe, we are more intelligent than the other tribes. That's why we have so many commanders in the army. Come and defend. But when you do something and to start defending, then you take a tribe. Techiba tribe. Bazonto bye babadde boogera bituufu. Naye olw'okuba nti abayimbi abo bagenda kuggwawo, music industry egenda kuggwa okuba abayimbi tebeefiirayo kati babaleetedde amateeka amakakali. This is when they have got up. Nga Bobi Wine yabibalabula dda. Reportinga mu UCC. Nga Bobi Wine yabalipotingira dda. Nti buli kimu kye muyina mu nsi muno kiri politics. Kakati politics abakutte. Teboogeza lulimi lumu. Tebalina leadership. Ng'amawulire bwe gaali kuba President Museveni yasooka kutta bukulembeze bwa bannamawulire. Ne basaasaana n'akwata bannamawulire bano n'abawa ssente n'osanga story mu red paper ngeri biased n'osanga endala ngeri biased n'osanga kuba amawulire kati ga ntalo kuba Mwami Museveni asooka kwavuwaza n'oba ng'otuuse ku level nti ofukamira bufukamizi kati abayimbi tebalina ssente abaleetedde amateeka amakakali naye singa baakola ekintu kimu wali nga Bobi Wine abagamba ti people let us fight for the music industry nga bali awo bali malala no kati baatuka n'okusaba emmere abayimbi. Nze Mirundi siri serebu siri muyimbi sisabangako mmere bo babeera kuma balamu tuwe mmere gwe bigayi ku myaka gyo nobanga tewe nedda eggwanga lino President Museveni alifuze oba yeno generation gyaleze nti a musician yadda ku TV nga wa abo mu America basaba emmere omanyi generation yaffe eweddemu oyagala nnyo ebintu ebyobwereere nti ke bampita omanyi ennaku zino okulaba president it's prestige. Namugenze eyo bye Salvador byadda mawulire. I went there. You are not the first Ugandan to be there. The president, the office of the president is a national office. Every Ugandan can access him. Neto sobola kudda mawulire alivolism. Nagenze eyo nenzijjayo ebyange. Oba najjayo basa abayimbi muwolesezza nnyama alo mulimba. That's not your level. Kulaba president kiri usual. Even me. Nze President Museveni sikkiriziganya naye ku policies ze nze simuwala nange omuntu. Is a very good person by the way as an individual but nze sikkiriziganya na policies ze nankola ye emirimu. Era nze President Museveni bw'awummula ng'ani mu government simutwala Hague. Not at all. Netherlands. Simutwala yo. Let him go sit in lwaki tula and give us advice on how to run a state. Because all the leadership and younger leadership zegatta nezikola kye because leadership is a resource. Bobi President Museveni bwe yawamba obuyinza government yasooka yali ejjudde ba DP kwa naye yali tamanyi ngeri gye batambuzaamu government. That's why aba DP abali babadde aba UPC abali bamanyawo state operates. Siri ku argument egamba nti Bobi Wine alina okwejjako buli omu ali mwenaali. No, si buli omu ali mwenaali emu nti mubi. There are people we need. That's mature leadership. That's mature politics. Nera tujja gamba nti bazonto bavuddeyo boogedde mbobakwate kati buli omu wanaafuuka zonto goloza abasajja bazonto abasajja bakulu okwefuula bazonto olooza kye baali baagala kwa society gye tuzimbi ti omusajja alina abaana naye zonto n'abaana be bababuza tatta mwakola mulimo kize zonto kati ate gavumenti ate nejja neemukwata in fact eyabakutte zonto nnyo n'okusinga bazonto. Mu Uganda the whole sits abatufuga bazonto. We have zontoized the whole society. Mbu abantu batuvuma ku social media cyber harassment. Yes, we are paying for the framers of this society. Ensibwe moto emwagizimba. Kakati gweriti atugamba cyber harassment ye generation ensibwe moto emwagizimba. Nti abaana mubalo wosesezza n'abantu abakulu nti okulaba president kya bay. Tanzania Magufuli asiba ali emmere mu ngatambula n'okutambula ayira n'enguudo okuba president teri yo office gye bayita bwa president is office of service delivery. You come and serve and go ne bamini bagirimu. So to see you, I'm not seeing a president, I'm seeing omuntu ayina social contract eyamuweebwa abantu. Nenze bwe nakoma okwagira President Museveni bwe yatugamba nti I'm not your servant, I'm working for myself and my grandchildren. That's where I disagreed with the President Museveni. Because you have a social contract to serve Ugandans.
So if you come and tell us that you are not our servant, why should I support you? Why should you come and tell us your mandate? Byogenda okukola mu kalulu tukuwa obululu, because bwe tuba tulonda mu kalulu tetulonze President Museveni, we are voting the best manifesto gye tulonda. So if you come and tell us that you are not our nakoma okwagira President Museveni, that's where we disagree. You cannot tell us that you are not our servants. You are a freedom fighter. So n'okwata kabangali ya police n'ogiteekako abasirikale ne balipotinga abakama bwabwe nti mugenze kukola kitugenze kwata bazonto n'esente z'omuwi w'omusolo zigenze ng'abataka weese temubayina. The effort you are putting in to arrest the zontos, do two things: come and respond. Naye tujja kwata basajjani ono basajja mivule okwate bazonto ekya nange onkwate kiweewa. No, Chiwewa's problem is different from the zontos. Chiwewa ye kyatamanyi nti Honorable Nantaba ayina abalabe. You first know omuntu gwogenda okukola ki okuyimba ku muntu si kibi, because Honorable Nantaba talina patent kulinga, but Honorable Nantaba came out and classified. I have very many enemies. Don't sing, toyimba bintu ebyo. Abanakiraba balimbu Nantaba otaba naye ojja kussa kale zaake kitu. The song ye wali wajja okukinterpreting obubi because of the enemies, and Chiwewa must move consciously, because gwayimbako tamutegeera bulungi. Their forces behind Sebulime bamukwata ne bamuteeka kabangali ne bamukuba amasasi nti order from above. Up to now tetumanya ni yawa order oba above ki tetumanya ni mumulabika temu following bintu bino. Deba mugemeire committee yatulaga ekiri mu Uganda ku ttaka bonna be yayita wa people power yitanga ba minister come and explain nga ba minister tebasobola na ku explain nga byapa bino gye byava. Bayitakawo n'omukulu omwogezi wa police enanga ne bayita ne rukutana namugayi the president is too small Gandhi hang Gandhi report me to God ngagamba justice bamugemera kakati Bobi Wine kali kwatwa obuyinza bebe natubimanyi justice bamugemera jetu obwifayiro bamugemera abatufu nga wetuli. Where did you get that land? Tetujja kuba na budde ne court zino nazo zitukoze bubi. Omulamuzi ne bakuba ebintu by'ettaka kikyoncho nakuba ebintu by'abantu olwa court order wano mu Lusanja 1,000 houses are demolished. So Ugandans are now refugee in their country because of one investor. That is unacceptable. Okuba amayumba g'abanaku 1,000 goli investor. Public opinion wetu kitunwamu omusango public opinion yegwawo tebiriyo. But I know Mr. Chichoncho nali nkyasoma ku university, he found me and he wanted my father to defend him. Mumbamanyi these people are used. The Chichoncho is not the Chichoncho. There is a bigger Chichoncho there. Kateshumba cannot be arrested. Bajenda cannot be arrested after causing harm, after causing financial defect to this country. Ne wano mu Bank of Uganda Kasekende gobagoba. Mwami Kasekende bamugoba. Louise Kasekende. Obusuma kitegeeza obusuma kyavaawa. Obubbi kyavaawa. So kigambo kyeri. So obubbi bulimu wano wokawoka mu central. That the thieves are in the central region. But if nenga boba ine ekigambo ky'obusuma anga bagamba tuli tribe, but this is the truth. Obusuma obwali mu Bank of Uganda bwa Kasekende yika. So there is a tribe unti yonzibu nnyo era jo wabaawo ebigezi nga yevaawo mutebiri amidst these sicknesses the senior governor atambulira na komego ya akyaliwo nesi tetujja kugifuga bwetu tyo tetusobola. So Bobi Wine kyabasingidde nti all of the people balaba ebintu bino ne bagamba nedda ne bwe tubadde twagala nnyo government naye nedda ne tubadde twagala nnyo President Museveni nga bakuba obwakabaka bwe Bufalansa. Abafalansa bali tebagala kujjako kabaka. Ne the moment King Louis yagana okuleeta reforms Maximilian Robespierre, Marat ne bali basatu Maximilian Robespierre, Marat, there is even another one. Bali tebagala kuba bwakabaka bwa Bufalansa. Nga bagamba kabaka nedda kabaka tetukoye naye kyusa ababbi bangi tusobola kukolima bukolimi tusobola ku duplicating nga offices nti akachiko kanna kalema kalemeddwa ne IG jalemeddwa atokoze yakalala
The president is duplicating offices instead of tackling the real issues. That when the people are corrupt in that ministry, kateshumba mukwate yaso kadeke eruzira, bagenda na yagendeke eruzira. Nababbi bamanyikidwa. Company speakers yayogerako ezagabe emmere enfu nedda babakwate. Ne president, the president is fading away. Beekubye bokka, it's not Bobi Wine. Bobi Wine is just loved by the people. Because byayogerako bituufu. Kakati NRM tasobola kweriforminga. The moment a leader refuses to bring reforms, yegwe ba reforminga ye mwennyini. You have to choose. Nemu nange Machiveri akugamba nti omukulembeze bw'akaddiira mu buyinza pawe emuvaako. Abatakyalagira. Nze taata wange yali mukambwe nnyo. Naye bw'agenza akaddiwa. Kati tulina bye tukola bye tutaakolanga. Nti muzeeyi atunudde emmotoka n'enjijjawo. Ani atutte emmotoka yange Junior agenza. Naye Junior n'omwana oyo nga ngitutte. Naye luli wali oyinza okugyepankira kutakuba essasi. Kakati ne President Museveni yali mukambwe nnyedda. Kye nagambye nti si ye waaluli ate tajja kuba owenkya. Ne kati family egeze ayina abako, ayina abalamu, ayina baki. Bonna bafeedinga ku national resources. Kyovula banga America bagezi. You serve 2 terms and you go. Lwaki onte kiriwo? Anti omukulembeze asinga institutions z'amaanyi. Ate nga institution ze modifying omukulembeze. Ne mu Uganda ate omukulembeze ya modifying institutions. Nti president we yayogera ku kugamba nti ababaka beewadde million 2. President esooka tayogera ku musango guli mu court. Era mwegirimiti bambuza I don't want to talk about that, it is in court my friend. Neba no ebya court teyabiwuliriza era bwe yamala okwogera omulamuzi kyakola mu ruling. The president's speech on the MPs who had given themselves 20 million was just transferred into a ruling by a judge. The institution is a twin. Nga tumaliza NUP eragawo. Twabalabye abeewandisiza kadi ebbugu muliri wali. Ebbugu muliri ekamo kyane sinnakulaba. Bobi Wine. Yo nabaddeyo ne kunoonya. Nze Mirundi mutabani wa Mirundi. Sisobola kujja. Lwaki? Kwesimbawo. Sisobola kulimba bantu. Nti parliament nga tetulina majority. Gwe musajja alina psychology. Nti parliament tetulimba we are honest people. Nti parliament okuyisa ebiteeso you need majority. Kakati sisobola kulimba muntu nti nja genda mu parliament nga NRM ekyayinayo majority. No, I will go to a parliament where the opposition and the ruling government amaanyi gabalansinga. Ne bw'oba oyagala nnyo omukono tegustopinga training egenda kutomera. Myamwe realist. Siri opportunist. Ne kakati mu Uganda muyina ekizibu nti politics gwafuuka mulimo. Abantu bawano nyenda bakolera oluguudo. Era omubaka najja nga tabakoledde era ne mumulonda. Okitegedde? Nti mwami Saamu Kuteesa amaze okufuga Mawogola North ne waabwe Sembabule aleeta muwala we. Kakati gwe omugagga ennyo ayina ennyonyi ayina biki ensi yo mubadde mu buyinza n'akantu k'abanako akoobwa MOP nako kakwate nti bannange ensi eno banne Katonda yatwagala nnyo zino nte zaffe era kakati bwe mala okufuga muwala wange yaddako ye politics because bagifudde commercial. Abanakenya kasita family zino ruling family bazikkiriza ne zikwata ssente ng'ebyobufuzi babivuddemu. Kakati zisobola kulimba bantu nti I can go to a parliament where the speaker atula ku lukiiko lwa NRM olw'okuntiko where the deputy speaker alondebwa ba NRM tetulina majority mbunzije nimbe sente nyina mu parliament. I rather south of parliament. Eyo kadi wagifunye. Kadi yayigonde. No. Kadi nagifunye era nkubiriza abantu mugende mufune kadi zezo. Bobi Wine yakozesa solving equation zisatu. One, he wants to form a structure again okumodifying abakulembeze ababi because you need your own people. Yagobye bannakigwanizibwa opportunity mu nsi yonna akabiina ke katalina gye kagwa bakali eno neeno kakati anti kali eno neeno kakati gwe naawe bannabyabufuzi bano abateeka okugulu eno neeno kakati abo yabagobye yasooka n'asirika bwati n'abalinda ne bajjanga badduka abaagala okukozesa amaanyi g'abantu n'asirika bwati yaggaddewo oluggi kati buli afuluma nga tumanya ono yajja kukima bibi ono yajja kukima bibi kuba babadde tebamusuubira. Secondly, ayagala ababaka naye mu parliament. Bobi Wine to stay longer in politics ayina ofuna ba MOP ababe baalagira.
bayinako control era nze kyemugamba nti olaba gundi lwaki tebagibba Al-Qaeda Al-Qaeda is a non-state actor ba sente za President Museveni ba sente za America neto baza Al-Qaeda ejja kunonya wonna woli kakati ne Bobi Wine asayinga saba bakabano ogenda ku kadi ya people power netuuka yoyogere tuuka yotagale otugambe I was coming but I was arrested nga wali ensonga y'amaanyi ey'okutesa ku parliament people power ekunonya amaanyi g'abantu gakunonya bamanya abaana bamwe gye basomera bamanya amaka gammwe nedda people power kekunonya bwe tuuka yoleka tukuwe kadi odde mu kwogera oluddica luno olwagundo olwa Kenny Kyamuzi tuwasomera wanasomera nabisunsa ly'abawala emabega waalyo tukubumbagatire